Abantu mu biti ebyenjawulo bakungaanidde wano e Namulonge Seeta mu ggombolola y'e Busukuma okwetaba mu kuziika omusawo omukugu mu kujjanjaba endwadde z'emitima Dr. Aggrey Kiyingi. Okuziika kuno kutandise na kusaba nga kukulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi w'ennamirembe yawumula kitaffe mu Katonda Balagadde Ssekkadde. Nze bwe nali ennamirembe Kiyingi ono Aggrey yannyamba nnyo era ekizimbe ekiri ennamirembe ky'abakyala abakristaayo Aggrey ono ayina kinene nnyo kyeyakola. Yagambako Paulo Kafero nti lwaki toyimba y'oluyimba lw'abavubuka ayiga okukola. Era Kafero yaluyimba n'alusasula teyayogera naye oluyimba olwo era lulina kye lwakola. N'agamba Kasozi yimba y'oluyimba ku bulwadde bwa Mukenenya nga butamye. Bannange omusajja oyo abadde hambo. Era manyi nti bwe bibanga waliwo ekintu kyonna Mukama kyayitirako okuwa omuntu eggulu. Ako kamu ku kabonero. Dr. Aggrey Kiyingi erinnya lye libadde livuga nnyo mu byobufuzi bya Uganda era ekiseera kituuse omukolo gw'okuziika ne gumaamirwa ebyobufuzi. Maama n'asalawo nti amaka ge gabeere amaka aga Katonda tegajja kubeerangamu byabufuzi. Kakati tuleke okwelimba. Wano tuli mu nsi erinamu ebyobufuzi n'ebibiina. Mujjukira baganda bange mwenna nga bwe baawayiriza Dr. Kiyingi, nze nkiyita kwayiriza tiyali yatemula mukyala we. Kyanaku teyafuna mukisa kwogera nammwe mwenna nayeyogerako naffe abalina amaloboozi. Mugende mu maaso nga muwagala eggwanga lyammwe, mubeere ba mazima, mwogere ebituufu, mugoberere ekituufu. Bino tubyogera kuba Dr. yandyagadde nnyo tubyogere kata kyasobola byogera. Eyinza okubaayo n'abantu abalala abalina ebitone ebifaananako ng'ebya Dr. Kiyingi. Kikulu nnyo okulaba nti ebitone ebyo tuteekawo embeera yonna esobose okubeera nti mu ggwanga lyaffe biriganyula okugenda mu maaso. Dr. Aggrey Kiyingi yayatiikirira nnyo mu mwaka gwa 2005 gavumenti bwe yamuggulako emisango gy'okutta mukyala we eyakubwa amasasi bwe yali adda awakaawe. Kyokka oluvannyuma lw'oludda oluwabya okulemererwa okuleeta obujulizi obumuluma ku misango gino, emisango gino yasobola okugitebuka. Wabula si misango gino gyokka, gavumenti yamuggulako n'emisango emirala egyekuusa ku kuvujjirira ebikolwa eby'obutujju. Wafiiridde ng'aweze egy'obukulu 7. Nze Annual Katamba ku lwa NTV wano e Namulonge mu disitulikiti ey'e Wakiso.